Twesiimye okuba ng'okyali naffe eno ya lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ekikulu eky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde wano ku UBC TV. Nze Annette Nakimbugwe. Obudde bwabadde bwa musana era nga bwa mukalwe mu kitundu ekyo ekiri mu bukiikaddyo obw'eggwanga lyaffe, wadde ng'ebitundu by'eggwanga ebisigadde byo byafunyeeyo enkuba era wezaweredde ssaawa 3 ez'amakya ga leero, nga Soroti efunye enkuba eyawezezza milimitazi 12 n'akatundutundu kamu, ate eyo eyatonye Arua yawezezza milimitazi 6 n'akatundutundu kamu. Ye yatonye Ejjinja yawezezza milimita 1, ate eyo Erira ne Kasese lwafuuyiridde. Olwaliyo ku bifaananyi bya Ssemugeze byakubiddwa ku Ssemazinga Africa biraga nga Sseruwandula Mpewo ali ku Seguyanja Atlantica n'oyo ali ku Seguyanja India ate anafuye nga kiviiriddeko omukuubo gw'enkuba okusenvula nga gweyongera mu bukiikaddyo obwa Ssemazinga Africa era nga kikireetedde omukuubo gw'enkuba okusaasaana mu masekkati ne mu buvanjuba obwa Ssemazinga Africa omuli ekitundu kyaffe, era nga kyekireeseewo embeera y'obudde ey'ekiddedde mu ggwanga lyaffe eri ekyo ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya. Kiraga nti obudde bwabadde bwakiddedde awamu n'enkuba ku bizinga ku nnyanja Nalubaale awamu n'oku lubalama lw'ennyanja Nalubaale n'ekyo ekitundu ekiri mu bugwanjuba obw'eggwanga lyaffe. Ebitundu by'eggwanga ebisigadde byo byabaddemu omusana awamu nga gwaka nga bwe gukubaakubamu, era ekyo ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'olweggulo kiraga nti obudde bweyongedde okubeera obw'ekiddedde awamu n'enkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga nga kubutwalidde n'ebyo ebimu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale. Mu kiseera nga kino Eriggwe ali mu kitundu ekirumbibwa amataba, kiba kirungi okulongoosa n'obutayiwa kasasiro mu myala olw'enkuba gye tusuubira okutandika okutonnya. Embeera y'obudde nga bwe tukisuubira okubeera mu biseera eby'enkya ku makya, tusuubira enkuba okutonnya mu ekyo ekitundu ekiri mu bukiikaddyo obw'eggwanga lyaffe olw'ebitundu by'eggwanga ebisigadde bisuubirwa okubeeramu omusana ogwaka nga bwe gukubaakubamu, era nga tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu mu ekyo ekitundu ekiri mu Arua, era tusuubira ebbugumu ly'empewo erya waggulu okutuuka ku Celsius 31 eyo mu Karamoja, ate yo e Kabale tusuubira temperature okutuuka ku Celsius 25. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigadde omuli n'ekibuga kyattu Kampala tusuubira temperature okutuuka ku Celsius 27, 29 n'28. Onootambulako okweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ku Ssemazinga Africa nga mu Lagos ne Bangui wasuubirwayo Namutikwa w'enkuba, ate yo Nairobi obudde busuubirwa okuba omusana ogwaka nga bwe gukubaakubamu, ng'era temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 24 mu Nairobi ne 23 eyo mu Addis. Okweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri emitala w'amayanja nga Dubai omusana gusuubirwa okwememula era nga temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 42 mu Dubai, 35 mu New Delhi ne 3 eyo mu Beijing, ate yo mu London wasuubirwayo olufuuyirize era nga temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 21. Webale kubeera naffe era ng'oyagala okumanya ebisigako wano ku by'embeera z'obudde, tutuukirire ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe olwa UBC TV. Nze Annette Nakimbugwe.